banda kibiina ky'NUP n'abawagizi ba Alex Wayiso Mufumbiro munaka wa East Wayiso yavuga ku bwa Parliament bakedde mu kiyongobero bavala okufuna muliro gw'okufa kwa mukyalo Edith Katende Mufumbiro aludde ng'apokya n'obulwadde obwakokolo w'ebbeere bano olufunya muliro ne bagenda mu komera luzira Wayiso yagalira okumugumya mu byetusanze komera luzira kubaddeko muganda we omulonka Kenneth Sabawandisi w'NUP David Lois Rubongo n'abala nga basuse kugenda munda mu komera okugumya Wayiso oluddeyo Katonda ategeeza abakungubazi abaze komera nti mukyala wa mukulu we aludde nga atawanyizibwa kokolo w'ebbeere ng'avudde ku ssaawa mwenda nga bukya ku Platinum Hospital mu Kampala gy'addusiddwa ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde ng'embeera etabuse. Naye amazeewo Friday twabaamu admittinga Friday night Easter twagimalaawo ejjo leero bubadde bukya ku ssaawa mwenda Mukama n'amuyita. Kati ategeeza n'ekisinza okukabya Wayiso mu komera gy'ali kwe kuba ntafujje mukisa okujja mukyala we nti okanga n'emisango egyamusibwa akanze kulaajanira abalamuzi bamukkiriza eyeemirirwe ajjanjabye mukyala we nga tebamuwuliriza. Mumenyefu nnyo ddala nti tasobodde kale okufuna omukisa mu kaseera kano omuntu aba nga agenda okufa okumulaga omukwano okubeera naye n'okumusiibula. Sabawandisi w'NUP David Lois Rubongo yategeeza nti Wayiso mu komera gy'ali amutegeeza nti amaze okuwandiikira Ssaabalamuzi Dr. Flavian Zejja mukkirize waakere bw'anaaba akumiziddwa mu kkooti ku Lwokutaano luno ayimbulwe kakalu asobole okuziika ku mukyalo we newankubadde tasobodde kumubeererawo mu budde obusembayo. Abagamba munzikirize nsobole okweyimirirwa ng'etteeka bwe liragira nsobole okugenda kuziika mukyala wange era katusuubire nti oboolyawo ekitongole kiramuzi kinaawuliriza ku mulundi guno kimukirize agende aziike mukyala we. Tunyolerwa wamu ne constituency yonna ngazo omukulembeze okubeera nga muganda waffe ali mu kkomera ate n'aba nga tasobodde kujjanjaba mukyala we. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.